Hello mukwano mbalamusizaako abanya gange nga nze Singa Fifi mbeebaza mwenna abasubscribinze ku channel yange mbeebaza olw'obuwagizi neyanzisa nnyo neyanzige. Thank you so much for subscribing, for sharing out. Naku olwaleero nga ntuuse ne program yaffe yaleero ekwata ku kisambi. Omukyala ekisambi kyo kiyimya omwami, ekisambi kyo kirabika kitya? Tugenda kukozesa oil ono gwe bayita coconut tusobole okulongoosa ekisambi kyaffe nno munnange kibeere nga kirabika bulungi nga kisikiriza omwami. Okitegeera lwaki ngamba nti omwami? Kubanga eno kyano mukimanyi nti ekwasaganya nnyo ku bya laavu ebyokwagalana. Kati tosobola kubeera nga weeyagala wekka ebiseera ebisinga, kitegeeza obaako akwagala. Kati nno tugenda kukozesa oil okulongoosa ekisambi kyaffe kilaiteninge kibeere nga kirabika bulungi. Munange ng'omwami yakitunulako obutunuzi bw'ati n'agamba nti ekisambi kino munange kikulu nnyo mu bintu by'okwezina. Kubanga omukyala we weeyambulawo oti omwami asookera ku kisambi kwakuba amaaso. Ate era omusajja yenna waba agenda okuzina wakubikkulawo ati era amaaso agatuusiza ku kisambi. So munange n'olwekyo tukozese oil ono asobole okutuyambako okulongoosa ekisambi kyaffe tufune growing skin ennungi, kibeere nga kiri lightened, kibeere nga kiri soft, nga kiri smooth. Okitegeera mukwano, tugenda kuddira oil wa coconut oil. Osobola okwekolera owuwo oba osobola okugulayo ekicupa ekyo nga kyolaba ntadde awo. Kati nno munange n'omuteeka nga mu ngalo emirundi 3 olunaku, ku makya, ku saa 6, ate n'olweggulo n'obeera nga oyisa ku bisambi byo mu budde bwo obw'eddembe ng'omaze okunaaba, ng'oteekerako ddala oil ng'awera. Kuba ekisambi kino bwe kibeera nga kikalu kiba kimunywa, oba okitegeera. Kati oteekako ka oil nga kawera ke bayita okusaaba ekisambi, n'okisaabaana bulungi kyonna n'ekirala, n'omala n'obeera ng'eye massaging nga oil ono ayingire mu skin muli muki munda. Oil ono atuyamba okuvaako enkanyanya ku bisambi. Waliwo abakyala abamu abalina ebisambi nga biriko ng'enkanyanya. Oil ono coconut agenda munange kukuyamba ng'omukyala oveeko enkanyanya. Era oil ono agenda tuyamba okuvaako obutimba. Waliyo abakyala abamu ng'olina olutimbatimba. Kati nno jjukira ekisambi kino eno mu kisenge abaami bakikozesa nnyo mu kwezina ng'asobola okubeera ng'akikirisinga. Naddala abaami abagole bakole akusaako olulimi bw'ati ku kisambi okwo naleetaako amba balina okikirisinga n'akisaako olulimi n'ekitoba bulungi ng'omukyala osobola okuyima. Kati ekisambi kyaffe bwe kibeera nga tekiri attractive, nga tekiri presentable eri omwami, ojja kuba ng'olina ensonyi mu buliri oba mu kwezina. N'olwekyo ekisambi kino tukifeeko. Oil ono agenda tuyamba. Waliwo abakyala ababeera ne pad n'ekwokya n'ofuna ebya black, ate waliyo n'abalina spots okwo ku bisambi. N'olwekyo oil ono era agenda tuyamba okuvaako spots ezo ku bisambi. Lwaki? Kubanga abaami ekisambi kino eno baagala nnyo kikwatako kw'omukyala. Omwami n'akweweta ekisambi so that akuyimisa nga mugenda okwezina. Kati ekisambi bwe kiba kiri ku bi black spots oluusi omwami abeera tali comfortable. Oba okitegeera. Ate naawe omukyala buli w'obeera n'ekintu kyonna ku mubiri gwo nga tekirabika bulungi, ebiseera ebisinga ofuna ensonyi n'okutya okubeera nga weeyabya eri omuntu agenda okukuzina, boyfriend oba omwami wo, n'obeera nga weekuniza. Kati n'olwekyo tweveeko abakyala. Ne bw'oba nga teweekoleddeeko mwami, oil ono osobola omufuna ne weefaako gwe
kubanga buli omukyala w'obeera ng'onyirira ng'olabika bulungi obeera osikiriza abakyala abalala abakulaba ate nabo okugamba nti kanneeveeko. Abamu nno ffe tujja ne tubuuzaako n'abantu abamu tomubuuza nti naye mukwano okozesa ki, ng'olina sikini ennungi oba ng'olina ekintu kino ekirungi oba okitegeera. Ebyo nno kwe biva ti omuntu oli aba yeefaako kati gwe n'osikirizibwa naawe okikole. Kati abakyala tweveeko nnyo naddala mu kisenge. Mu kisenge kye tutegeeza ku mubiri guno ebitundu bino eno ebitalabikalabika ebirabibwako abaagalwa baffe nga ekisambi. Woba oyina ebintu bya bbulaaka mu mpataanya ze twandiyise embalakazo, embalakazo y'omu amagulu mwe gagattira, ebisambi ebimu abasajja batuzina ne tukuusiira oba okitegeera. So oyo ono mukozese nga weeyisa awo awaakuusiira awo. Then waliyo eno wansi gye tutuulira bw'oti ekisambi we kituulira ku floor. Abakyala basinga awantu awo waba wagubu nnyo nga waaguba nga walabika bubi oluusi. N'olwekyo era oyo ono mukwate obeere nga oweeyisaayo ojja kulaba ng'olina enjawulo. Ate waliyo n'abakyala abamu ng'ebisambi byabwe biri rafu nnyo 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 kubanga abaami abamu bazina ebisambi. Omwami ng'ayagala okuzinako mu bisambi naye ng'ekisambi kiri rafu tekiri soft oba okitegeera nga waakuzina mu bisambi ng'omukira gwe gujja kufunako akabu oba pain. N'olwekyo ekisambi tukikole kibeere smooth ng'omwami ne wajjayo omukira akuzineko mu bisambi kubanga okuzina mu bisambi kiriko nnyo mu bintu by'omukwano. Omwami n'akugamba amagulu n'ogatta amagulu, omwami n'akuzina mu bisambi ate era n'osikina okitegeera ate era biwooma ate era n'omulaga nti ofiiringa omukira naye nga just akuzinawa akuzina mu bisambi. Kati n'olwekyo ebisambi bibeera nga bibadde biri smooth nga biri soft, omwami omukira guba guyutambula bulungi n'atafuna buzibu. Abaami abamu mu bisambi byaffe bawummuliramuko okitegeera n'awummulirako awo mu bisambi n'obeera awo ng'omukola ki ng'omukola amasaagi omukwatakwatako omutwe naye ng'omugulu emutwe agutadde ku bisambi. N'olwekyo ebisambi byaffe bibeere nga binyirira era oyo ono agenda tutuyamba okubeera n'ekisambi nga kiri attractive ng'omwami wakikubako amaaso ng'ayima kubanga ebisambi bikola nnyo okubeera nga biyimya abaami baffe. N'olwekyo buli wobeera n'ekisambi kyo nga kirabika bulungi nga kiri smooth kiri lightened oba okitegeera omwami akitunulako butunuzi waati n'ayima kubanga si kibi ggwe okuyimya omwami wo. Kati tolinda ate omwami kulaba bali abayita mu kkubo n'ebisambi ebirungi ate nga naawe wennyini teriyo kintu mukyala ggwe ali awo ky'otayinza kwekola. Tweveeko tunyirire twake. Nga tulabika bulungi kubanga ebintu ebinange ebipaalusapaalusa abaami baffe bitono ate nga naawe osobola obikola just kulwokuba nti oluusi oba tokola ki nga tomanyi kiki kituufu kyakukozesa. Ekyokulala abaami baagala nnyo okukola ki okumalira mu bisambi oba mbadde nkimaze okyogerako ng'omwami ye ne waakuzina munda ajjayo omukira n'agukuba mu bisambi we tapu n'amala. Waliyo abo abakyala bagamba nti nze njagala kumalira mu bisambi. Abantu balina ebintu eby'enjawulo njagujja mbubagamba abaami gye bamalira wangi naye ng'ebisambi kye kimu ku bintu abaami gye baagala okumalira. Kati omwami asikeyo omukira agukube ku bisambi ng'amala ng'ebisambi byebyo. Omwami ayagala okukisingako ku bisambi kuneeno ng'ebisambi byebyo. Omwami ayagala okubiweeweetako kubanga okuweeweeta ebisambi omukyala kikukakatako. Omwami akuweeweeteko mu bisambi ng'ebisambi byaffe nga byebyo era nga binyirira nga birabika bulungi oba okitegeera. Ebisambi ebimu abaami balabako birabe waati n'amala nga takuzinye nakuzina. N'olwekyo abakyala tubeere n'ebintu ebisikiriza abaami baffe ebibasiba. Omwami ono ngamba nze munange omwami wange namusibira ku kisambi nze era omwami wange ne waagendeyo yonna n'anoonya ekisambi ekirabika ng'ekyange munnange takiraba oba okitegeera nga weefaako nga gw'olina akantu ko k'osibirako omwami. Mwebale kulaba vidiyo yange musiibe bulungi musule bulungi musubscribinge mulikinge. Thank you so much. Have a good night.